Nadde okufulumya plans tubagamba nti buli alina plan nga yala kuzimba mu Kampala twakyusizaamu mu nkola kyamala kati tusitukidde mutugenda mu field tiboba yala kuzimba kintu kyonna mu Kampala leeta ebiwandiiko by'obulungi mu budde tubitunulemu tukuteeketeeke tubi approving mangu nnyo mu weeks 2 3 4 5 nga tukuwa plan yo ng'ogenda okola naye mwami Hamu Kigundu yagenze ku mwala gwe Nakivubo omwala gwe twafunyako ssente ezaali za World Bank ku mulembe kwa Ssebaana Kizito okuzimba Nakivubo kyano tosobola kuzimba nga tolina authority ya institution kali kitongole bakijjeeko amateeka ku kintu okutambulira eggwanga litandise okutambula teriiko mateeka gonna gonna tosobola kuva eri gwe muntu kinnoomu n'ozimba ku mwala okuyamba abantu bonna bonna bannakibuga ensi n'ensi kati nnaku ze bazimbawo baziba amazzi ne katwala ebintu by'abasuubuzi bonna abo abantu abanaku aba bulijjo ne bafiirwa emmaali yaabwe kikyamu nnyo gwe omuntu omu okugaggawala ate abangi ne babonaabona ne bavuwala kisobola kukikkiriza ebyembi bisekerwa naye mavumirira effujjo lyonna erikoleddwa ku bakugu baffe abali ku mulimu gwabwe nga mulimu guli mu mateeka eno bisi oba building committee lwe lukiiko olw'oku ntikko olw'ekitongole oluvunaanyizibwa ku bizimbe byonna ebizimbibwa mu kibuga Kampala ku mutindo gwabyo okulaba nti bifuna layisinsi okulaba nti bifuna pamiti n'ebyo ebitatuukiridde ku mutindo ebitalina plan ebitalina pamiti oba biki nga lwe lukiiko olusalawo nti kino kimenyebwe kino kisigalewo olukiiko olwo lukulemberwa mukulu Gaddafi ono era nga yateekebwayo mu mateeka etteeka erifuga ebizimbe planning mu kibuga n'eggwanga lyonna ono member w'executive John Mary Sebuufu era etteeka liraga nti bw'aba tali ku lukiiko olwo luba terujjudde kakati kuliko abalala batekiniko nga bwe babadde batawunikira akabonna batuulako n'abalala bwe bavudde mu meeting yaabwe olunaku lwajjo ne bagamba nti atukirire ku ground kakati okutuukayo olwaleero effujjo erifaanana bwe lityo eri abatamanya ngamba eri abakifeesi ate nga bakuumibwa poliisi kubanga otuuse mu Uganda otuuse okufiira mu kibuga wakati Kampala nga ne poliisi etunula bweti agasajja agakawuula gajje gakugajambule nga poliisi yegawa protection kubanga system yakoleddwa bulungi nti abamemba b'akakiiko kabasooke be reporting ku poliisi osi n'abapoliisi babawe security kuba omulimu gwe bakola gwa kesise gwa mateeka osi naye ng'ali mu bitengo bwati aba security bonna bali mu bitengo bwati kakati ekiriwo eyo mayhem gye mulaba oba eryo effujjo lyonna erikolebwa lya state ojo tetudiringa na Hamu kati eyo state buterevu state yeje eryanyi lyayo okuprotectinga abaguns state yegamba police mubenga mukola
omulimu oguyamba hamu ogenda mu maaso n'okumenya amateeka kubanga buli kimu kiri mu giraasi. Hamu talina approved plan, talinawo pamiti emukkiriza nti genda mu maaso okole kino. Olaba n'okuba obukubi ekibaati weetaaga holding permit. Talina na holding permit emukkiriza kukola ebyo. So talinawo tteeka na limu lyakoleramu kati akola bibye fujjo lye ng'akozesa protection ya state. Kyannaku nnyo era ekyo tukivumira ne sekuvumirira yenna. Bw'atyo bwe yakola n'amenya paaka yadi. Nze omugo baali battidde awo wansi ng'aleesa agasajja ge era gaakawula ekimu kyafa bakiyita sobi kyali awo bwe twagenda n'aleeta gasajja ne bakuba paaka yadi gaali gatusega gatumizizza omusu era byakoze ne ku mulundi guno. Waliwo ekirala nga bakiyita Jimmy Kaso n'ebirala bingi bisajja bye biri eyo kati baatuuka ne bakwata bigurupu byonna abo basaadi be bali awo bayamba ba Bosco Muwonge be bakole effujje erya buli kikaawo wansi. Tutuuse okufuna emirambo nga gigwa wansi awo mu mbeera efaanana bweti nga gavumenti eraba bulabi. So kyekigenda okuddako oba kyekigenda okukolebwa. Twogedde n'acting executive director ayise olukiiko lwe wano ku ssaawa 9 olw'abatekiniko. Ffe lero tutagenda kubeeramu director. Tetusuubira kintu kirala kyonna ekigenda okuva mu meeting awo nga kyakwogera ludikya. Kyakutema mpenda za kuteeka mateeka mu nkola. Kumalawo enkola mwami Hamu gy'ataddewo wali ey'okutiisatiisa buli omu. So ffe kyetugambye acting ED kyetusuubira omwala gwaffe ogwo teri guzimbako. Ekkubo lya Kereziya erigenda ku kijjukizo lyazibye lirina okuggulibwawo. Mu bufunze ebyo bye yazimbyewo birina okumenyebwa. Tukyagulubana nsonga y'amataba mu kibuga Kampala. Emyala gyonna egisinga gyonna gyajjula bwe giri clogged gyazibikira. Nakivubo n'oyo jjugula bwala bwe tulinawo badde butwalatwalako ku mazzi ekibuga kireme okubbira mu mataba. Tukyalwana kufuna nsimbi za kuzimba myala tusobole okulwanyisa amataba naye n'obwala obutono bwe tuliwo obuliwo ate tukkirize Hamu abuzibe. Kankiddemu kino nti tulwana okugaziya emyala gye tulina kubanga Kampala mukimanye enkuba buli lwetonnya amataba gabula kutwala bantu. So Kampala essaawa yonna abuutikirwa amataba abantu baffe ne bafa. Kakati n'obwala butono bwe tulinawo nga jjugula ne Nakivubo Hamu abuzimbeko nga tulaba okufa n'obutanyagwa. So ffe tukatulinde ekiva mu lukiiko lwa ED wano executive director ne ttiimu ye naye ffe we tusibidde weewo ekizimbe ekimenya amateeka kirina okukubibwa ku ttaka. Era twamutadde ku ndinga bino bye tugambye ED. Mugenda ne mukwata bukiyosikisi ne bumenya obwabateesobola. Ne mukwata abatembeeyi ne mubakuba emiggo ne babaleeta wano mu kesisi ekode babatwala mu makomera. Ne mukwata abataxi ne mukwata ababoda boda. Genda wali ku clock tower abe boda boda ze bayoola. Azimu basamba bazirinya na miteke neegwa ne bagiyoola. Kakati etteeka litunuliramu abaana n'ebyana. Litunulamu abanene. Negamba ono tumutalize. Katutwale bana abatono. So tugamba nti what is good for the goose is good for the gander. So twagala Hamu naye etteeka limukwateko. Ffe kye tulinza okuva wa ED wano mu meeting. Ebya Minisita Kabanda ffe tetubirinamu ssuubi. Ekyo njagala obibategeeza enkiiko ze yayise nga minisita twawulidde yayise batekinika eyo tetulinaayo ssuubi nti wajja kuvaayo omulamwa kubanga bakyalimu kamese tambula bawuza tukyanoonyereza ngeri we bazimba amaze okuyiwa sirabu esooka alinnya waggulu tukyanoonyereza akyanoonyereza ki. Ebbaluwa ya director physical planning eyannaku z'omwezi 14 omwezi guno eri very clear tebalina permit tebalina plan. Kakati twebuuza nti Minister Amisa Kabanda akyanoonyereza ki. Tewakyali solution eriemu kukuba bintu bya Hamu ebyo ku ttaka.
amu ya nnaku 28 ebbaluwa gye mbadde ngenza okumusavinga nga chairperson building committee n'aba technical ebadde yakumuyimiriza olunaku luno olwaleero naye okuva n'olwaleero mbagambye olw'enkya mpise committee egenda kutuula building committee tulabe nga tuyisa demolition order bagende bamenye ebintu bya amu kubanga nze alina okugisayiningako ebbaluwa egenda omenya ebintu bya amu ne committee yaffe Gaddafi Jafari Kamya aka mafumafu Lord Councillor wa Mulago Ntuufu ne Wandegeya amazima nganze chairperson yakulya ebyokuzimba isa plan mu Kampala era mbadde nzikidde ku ground n'akakiko kange tulabe nga tusavinga amu naye amazima mu mbeera negenze maso tulemeddwa okola kyokumuwa stop order ya building committee nga ate yebesembayo kubanga order gye basooka okumuwa ya physical planning ya nnaku 28 n'ate neyaffe gye tube tugenza okumuwa eyimiririza olwaleero obunnambiro era nkunga ne sekukunga bannayuganda kino kye bagenda olaba bagenda sobola kukyabira amu kigero omuntu kako olunaku luno olwaleero oba olw'enkya tumaze okukola ki okumusavinga obunnambiro ngenda kuyita committee yange tutuule tufune resolution tuwanike demolition order balabe nga bamenye ebintu bya ambyo na byonna ebyazimbibwa gegamanyi getulina ku kakiiko ne ebigenze maaso tulemeddwa n'okumutuukako wali amazima bayingudde ebibenga 10 ibende bigezaako ogwagala okukola ki otutaagula ate mwene embeera egenda maaso mu ggwanga tosobola kubanga liwa stoppings omuntu oyo n'agenda itegeeza mu KCCA tuyinamu emikono egy'amaanyi ennyo egiri mu kusupportinga amu tasobola agenda maaso ng'azimba nga basobola okukwata omutembeeyi ku kkubo ng'akola ki ng'atunda ebintu onfunye bulungi era singa abadde mutembeeyi singa baba yedda ate n'abantu ogenda sinkana omuntu ng'azimba luumu emu osinkane nga bamuyimiriza osinkane amu byazimba nga biri mu benyi bw'amateeka amazima nga balemeddwa okukola ki okumuyimiriza naye ekireetedde ekyo tulinamu wano ba stakeholder wano wennyini abantu ku side y'ekikugu aba physical planning wa engineering abali makati g'ensonga ya amu okulaba ng'ekola ki ng'egenda maaso ng'ezimbibwa abula amu taliwo nga yeye kambo ba government yeremeseza abula mu state council mu kitongole kyennyini mwe nnina olukiiko mwe muli abantu ku side y'ekikugu abalemeseza amu okulaba amu ng'agenda maaso ng'azimba be bakinamu omukono agw'amaanyi naye n'olwekyo olw'enkya committee nagiyise obunnambiro nnyo ya building committee ndabike nga mu mbeera yonna nga tufuna demolition order bagende bamenye ebintu bya amu obunnambiro services alabirira ebyokuzimba mu Kampala bitambula twagala abantu bazimbe bakulaakulanye ekibuga kwa ye mission yaffe alina obusobozi akole kyateeka okukola era tiwali muntu yenna yenna gutugwalana mu kibuga wano alina ssente n'atalina naye twagala abantu batambuze ekibuga tukiteeketeeke bulungi nga bwe kiteeka okubeera naye omutawaana bwe gubadde olwaleero Nakivubo kyano yagendako ssente z'omusolo ku mulembe gw'omugenzi John Ssebaana Kizito ne bazimba Nakivubo kyano sente zasasula oluvannyuma koloni yali etuweereddwa era abantu bangi badde bajja bakulunga olugezigezi ne bala kuzimba ku Nakivubo kyano naye nga kesi tebakkiriza noone yazimbye omwami Hamu Kigundu tewali yamukkiriza kuzimba ku Nakivubo kyano so twabiwulidde tuwulira oluvuvu mutuka nti yesterday lunaku lwajjo building committee y'ekibuga efulumya plans yatudde ng'ekubirizibwa muganda wange ono Jafari Kamya nga nange kwendi nga secretary representative ne batuwa brief ne batugamba ti waliwo plan yonna yali eyisiddwa kuzimbibwa ekiri kyonna kuzimbibwa ku Nakivubo kyano so tugenze nga tumanyi bulungi nti wali plan yali eyisiddwa yalukikakasa abateekwa okukkiriza ekyo ebeera KCCA nga institution bw'oba olina plan yo wali okuzimba ku Nakivubo kyano ojja n'ogireetera wa executive director ne bakitula mu technically nejja mu lukiiko lwa road mayor ne kiyita bulungi bwekibanga nga student akyetaagisa ne kigenda mu council ne kibeera approved police neeyita ey'okuzimba ku Nakivubo kyano naye ebintu ebyo byonna ebirina okukolebwa tewali na kimu kyayise mu technical office tewali kyayise mu office ya road mayor tewali kyayise mu council naye era in principle tetukkaanya na muntu yenna azimba ku Nakivubo kyano Nakivubo kyano ereeta amazzi mangi n'agamu tegamala gasukka ne kadda waggulu kungulu naye kati kye baakoze effect mwena bannayuganda mwagirabye nti olw'okuzimba okwo kwakoleddwa amazzi gatuuse ne geesiba ne gatwala ebintu emaali y'abasuubuzi bonna abasuubuzi abantu ba bulijjo sitooko ya mitwalo 10 mitwalo 20 mitwalo 5 abamu na mitwalo 5 kati gwe omugagga omu ayagala okufuna biliyoni ne biliyoni kikyamunyaata okubonyaabonya bannansi abasinga obungi n'olw'ensonga eyo ffe ng'abakulembeze tuba tulina okugendayo tugenzeeyo ekisooka ekimaze amaanyi bwe kutuuka ku poliisi y'obubino nga nabo bakasuka bukasusi mikono ti ensonga ya Hamu saagala giyingiramu bajja kulooza ngiyingiddemu owa poliisi yennyini ateekwa otuwerekera n'okutuwa security asoose era agamba ne mugende twali mutawaana mugende naye nze sijja kulinnya eyo Hamu ajja kulowooza meaning omuntu omu atandise okutiisa institutions ez'eggwanga nekiddayo gavumenti eya wakati kyebikola so naye ffe
tulina okukola ekyatutti mbadde bannamawulire bange bulungi lwakuba nabo bafubulise ekikumi naye tugenze okukakasa ekigenda maaso tusanze kituufu bazimba awatali pulaani omulimu gwaffe omukulu gwali gwakubasaavinga naye betusanzeewo kyebeekwaza kyempulidde nti minisita Kabanda yayise mukama waabwe bali mu kwogera mu kuteesa naye enzirukanya y'ekibuga teri mu ofisi ya minisita wa Kampala enzirukanya y'ekibuga eri wano ku City Hall process weziyita neba meeting na minisita mpozi babyabwe bya NRM bye babeeramu naye